Kale mbaaniriza nnyo mwenna abeekuumira ku Twisttalk mwebale kuba nti ate mutugoberera. Mu kikola ky'amaanyi nnyo mu mwenna abasalawo okuba nti musubscribinga ku YouTube channel yaffe. Kye mukola ky'amaanyi. Naawe wenna atanaba kusubscribinga kubiriza okusubscribinga wano ku Twisttalk. Tugenda weza abasubscribers 9, so tusaba musubscribinge tusobole okuba nti ate tuweza goolo yaffe eyo. Kakati mawulire genina mu kaseera kano. Waliwo omuwala abadde amanyiddwa nga Penelope Kyomuhendo. Ono nno abadde atemerwa mu myaka egy'obukulu 24. Abadde yatambula wali ku luguudo lwa Northern Bypass wali ku flyover eya Mawanda Road. Ono ekimoloka kya poliisi oba kabangali ya poliisi gyevudde n'emutomererawo era n'afiirawo. Omuwala oyo poliisi emutomedde era n'afiirawo. Abantu bazze okuba nti ate badduukira omuwala ono naye ekyebi basanze omuwala ye amaze okufiirawo. Wabula ate poliisi bw'emaze okutomera omwana ono tefuddeeyo kuba nti ate ejja okulaba ki ekibadde oba ejja okumukeberako oba okumutwala mu ddwaliro. Kuba olumaze omutomera emmoloka ya poliisi nayo yeyongerayo, abantu ababadde okumpi abalabe kano akabenyi nga bakatuukawo be bazze okuba nti ate bataakiriza balaba ekibadde balaba oba basobola otaasa omwalo naye ekimbi basanze afudde. Omuwala ono abadde yakamala okumala emisomo gye wali eri ku yunivasite era nga abadde yakamala n'okufuna omulimu wali eri mu Ministry of Finance nga gwe mulundi gwe ogubadde gusoose okuba nti ate agenda kumujjukira bagenza okumutomera abadde ava ku mulimu era nga gwe mulundi gwe ogusoose okuba nti agenda ku mulimu ogwo. Wabula emmoloka ya poliisi gyemusangidde awo ku Northern Bypass n'emutomera n'afiira. Wabula yadde omuwala afudde ekitalo nnyo kitalo ddala naye ate ekikolwa kya poliisi kyekoze eky'okutomera omwana ono ate ne bamuleka awo ne beeyongerayo yadde n'okudda emabega balabe omuntu gwe batomedde ali atya oba omuntu gwe batomedde afudde oba akyali mulamu. Balabike nti babaako ne kye bakola ekiyinza okuba nti ate kitaasa obulamu bwe tebalina kye bakoze bo basazeewo okuba nti ate balinnya bulinnya mmoloka yaabwe oba ne beeyongerayo bweyongezi nga ye bamulese mukazi wattu ali awo mu bitaba by'omusaayi amaze ate okussa omukka gwe ogw'enkomerero. So poliisi ekikola kyekoze tukivumirira era n'omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda tumusaba agulamuze kisa. So abadde bamanyi omuwala oyo amanyiddwa nga Penelope Kyomuhendo, myaka 24 egy'obukulu kw'afiiridde. Poliisi emmoloka ya poliisi emutomedde n'afiirawo. Ge mawulire ge mba njagala okuba nti ate mbayisirizaawo abamumanyi omuwala oyo musobola okuba nti ate mugamba ku bamumanyi oba amawulire ago gaba gabatuuseko bulungi. Mwekuumire ku Twisttalk mwebale kuba nti ate mutugoberera. Mbeere bulungi, mweraba.